Eggali y'omukka Esaabadde Emmotoka ya Benz mu bitundu by'e Nakawa ababaddemu bafudde. Abantu 10 bakakasiddwa nti bafiridde mu Kabenje akagudde ekibisi mu disitulikiti y'e Luweero. Songa ate Pastor Jjengo bimusobedde ebyobugagga taatawe bye yaleka omugenzi Pastor Augustine Yiga byandirugenda. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujja kumira ku mukwano soko likinge bwomaliriza okulikinga leka obaka bwawo mu comment section ate onyige akadeka notification bajja kubeera nga bakutegeeza buli wanaabeerayo amawulire agaba gateereddwayo kwegamba otambule n'omulembe bingi abyetukuletedde olunaku olwaleero byatasanidde kubeera nga osubwa nga twagala okubuuzaako abantu abali mu ggwanga lyattu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga nti mwebale kubeera ku mukutu guno ogwa Newspark channel. Katugatandikirewo amawulire ge tutandise nago gannaku eggaali y'omukka Esaabadde Emmotoka ya Benz nga wobirabaawo mukwano Esaabadde Emmotoka ya Benz mu bitundu by'e Nakawa era nga kigambibwa nti ababadde mu mmotoka eno eya Benz bafiiriddewo mbolaga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mu mawulire amalala ag'ennaku poliisi ekakasizza nti abantu abawerera ddala 10 be bafiiridde mu Kabenje. Akabenje kano kaguddewa? Akabenje kano kagudde saidi z'ekibisi mu disitulikiti y'e Luweero. Kigambibwa nti abantu bano 10 poliisi bekakasizza munnange bafunye akabenje era nga olaba ebifaananyi ebyo mukwano gwange takisi yeeyo enamba ebadde UBD 855J yegudde ku Kabenje era munnange abantu abawerera ddala 10 ne babeera nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno bye bifaananyi nga tuli mu bikulaga naye nga kigambibwa nti takisi eno ebadde ku sipiidi ate nga omupiira gwabadde gwayabise kaakati munnange nebanga eyingirira erefu kwe kuba nti no abantu abawerera ddala 10 bavudde mulamu bw'ensi eno. Katongera okubeera nga tusabira ab'eŋŋanda z'abantu bano bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno Mukama ayongere okuba nti no abagumya. Eyo nga tuvuddeyo Pastor Jjengo owa Revival Christian Church munange bimusobedde olw'ensonga nti no ebyobugagga bya kitaawe luno tuba twogera ku mugenzi Pastor Yiga munange kooti yasazeewo anti bino bibeere nga bitundibwa bwekityo nno bwe kiri. Jjukira nti omugenzi Pastor Yiga yava mulamu bw'ensi eno nga Okitoba 2020 kakati munnange we yali yakafa. Tujjukira bulungi nti waliwo omwami ayitibwa Kayinda Semakula eyaddukira mu kooti ng'agamba nti no Pastor Yiga omugenzi kati mbu yali afudde amubanja ssente eziwerera ddala miliyoni 15 bwe bityo nno webyali. Kigambibwa nti omugenzi Pastor Rosias Bujingo ensimbi zino yali yazijjayo zibeere nga zimuyamba okuba nti no addukanya TV ye eya ABS. Fena tukimanyi bulungi nti ABS TV etudde awo ku ttaka lya Revival. Wabulono ng'afudde ate omwana we ayitibwa Jjengo munange ye yadda mu byobugagga bya taatawe okuba nti no agenda mu maaso n'okuba nti abiddukanya. Kigambibwa nti no Semakula yafunye court order okuva mu High Court nga munnange yagimuwadde yabadde Justice Juliet Hatanga ng'amulagira okuba nti no atunda ettaka ly'ekkanisa. Bwe bityo nno webiri tujjagenda maaso n'okuba nti tugoberera emboozi eno tulabe gye neebeera nga eggukira kubanga ssaawa zino Pastor Jjengo bimusobedde olw'ensonga nti ebbanja lino tebanaba kubeera nga balisasula ate nga kooti yalagidde okuba nti no Semakula atunda ettaka lino. Tujjagenda maaso n'okuba nti no tubigoberera asigala ku Newspark channel.
mu mawulire getufuna wano ku Newspark channel munanga ate relationship ya Prima Kardashian kosa ne Mr. Henry ate munanga teyawunzikidde mu maziga. Olugambo lubadde luyitingana okuva Prima we yagenda ebweru w'eggwanga we yagenda e Dubai kakati ate nafulumya ebifaananyi ngali n'omwami omulala. Twali tulyawo ate era ne wabeerawo akabaga k'abaana be ate munange ne tumulaba ngali ne Jostede. Kakati no munange tubadde tukyali awo ate munange Prima tadelitinze ebifaananyi bye byonna byayina ku Instagram ngali ne Mr. Henry munango nabidelitinze abisangudde ekiraga nti no bano relationship eno basazeewo okuba nti no bagikomekereza. Naye ate era amawulire gatufuna wano ku Newspark channel galaga nti Mr. Henry abafamile ye bali bamugamba dda abeerenga afuna omukyala oba omuwala aja mu myaka gye okusinga okubeera n'omukyala omukulu ate nga wanzaalo. Okitegedde nno bwe biri katwongere okugenda mu maaso n'okuba nti no tugoberera emboozi eno tujagenda mu maaso n'okuba nti no tugikuwa wekumire ku Newspark channel. Mu mawulire agasembayo mukwano olwo tuba tugenzeeko mu TikTok. Abo ku TikTok ndowooza mumanyi omukyalo ono ayitibwa Safina munange yakomawo mu ggwanga. Kakati yakomawo mu ggwanga babadde bali mu lutalo ng'olutalo luno balubaddemu oba okuwanyisa ebigambo bakubaddemu ne Ashakama. Kakati ebyo si bye tulese olunaku olwaleero. Munnanga ate Safina tasazeewo okuba nti no alabirira abaana. Kakati mwenna abali ku byeyo munnange Safina asazeewo okuba nti no abalabirirako abaana. Era woba oyina abaana mukwano nga famire yo ekusaba sente nyingi nnyo okuba nti no balabirira omwana wo baweereza sente ate ne batazimuwa ne batamulabirira munnange Safina guno omulimu gwasazeewo okubeera nti akola n'ebigambo bitandise okuyitingana ku mutimbagano nga bagamba nti anti olutalo era lwava ku Ashakama okuba nti no yavaayo n'alangira Safina nti munnange talabirira baana. Kakati bangi ku mutimbagano bagamba nti ababe bamulemeredde okuba nti naalabirira kakati wanaalabirira n'abo abalala. Naye ebyo si byaffe nga ba Newspark channel mukwano ffe twagadde okuba nga tukutegeeza ku business munnange Safina ate gye yatandise okubeera nti akola. Abasobodde musobola okumwagira. Bannanga abampadde ku baana mwebale abaagala obalabirira ku baana wendyamu am at home ng'oli eba kunyonyota ng'ojja tuteesa sejodde ng'ojja tuteesa nga tubeerawo nga nawe wekikwasaganyeeyo mpolampola nga nange wekikwasaganyeeno mpolampola. Mukitegedde bantu bange abaagala abali mu bwetaavu nga gwe omwana wo gyali ali mu mbeera mbi talabika bulungi omwana wo bakufuula lusuku abo abaagala si byampaka. Bw'obola nga tokyagadde omuleka gyali kasitoba ng'owaayo obuyambi nga bamuyisa bulungi nga bw'oyagala. So si byampaka temubamira mu comment section omanyi mubuda wabale kwekumira ku Newspark channel. Lwaki tetukusiibulira wano obadde mulabi mulungi webale kujjekumirako naye amawulire gano munange tugavaako nga tosoose kulaikinga leka waawo obubaka bwawo mu comment section ate ojja kuba otukoze bulungi kasita obeera nga onyize akade ka notification n'obeera nga otwegattirako ddala amawulire ge tuba tuteekayo n'obeera nga ogalabira ddala bulungi. Famire ekula era twagala tukulire wamu naawe. Beera bulungi, weeraba.